waki namwacho kumwebaza. Maaso ga mama we. Oh dear. Provost Okulaga. Mukirize nnyo twandize mukadde waffe Bishop omulonde atuuse mama Kasalina agenze wa mama we. Mama Kasalina Kitto Namuddu. Uyo agwa mama Tezira mu kifuba. Mama Tezira webale kulera baana. Webale kututendekera baweereza. Mu kiseera kino abadde Provost wa Lutikko ye mulabirizi omulonde. Provost webale nnyo. Manyi oyise mu muliro. Naye omuliro Katonda agukakkanyiza. Ensiike bagamba. Benalebo Sengendo Provost wa Lutikko. Benalebo Sengendo Provost wa Lutikko. Sebo twagale. Ne mama Rebeka Sengendo huyo. Benalebo ensiike y'omulabirizi. Kama yebazibwe mama Rebeka Sengendo yozayoza mama Kasalina Kitto Namuddu. Atotandike atokuchu nokundono ja kuchusa n'ebyambalo yakuyisizzayo nga olusi biyinza okugaana ati omukyala naye nnyabo namwe abakristaayo tweyanziza nnyo era ne tukiyitamu. Banange tutuuse nange emmotoka gye navuga nina kiswo n'atuuka era batuuse Mukama atukoze bulungi. Nange abatujja Namugongo naye tutuuse awo mwebale kusanyukirako okusaba kwaffe n'okwegayirira Setuvani abagambi tukaleki mutusabire Katonda siffe yona atusabira tunayinza byonna
abantu b'e Mukono Mukama yeebaza. Engamba Mukama yeebazibwe ebintu byatabuka naye Mukama n'atuwa peaceful election. Banange nze mpulira okwebaza Katonda. Mwebala okusaba. Mwebala okusaba. 16 tetugende namirembe naye njagala okwebaza Katonda. Katonda ate n'akola ki? N'akomyawo e Mukono gye ssaamanya. Njagala nnyo okwebaza. N'olaba omulabirizi ow'okubiri, n'olaba ow'okusatu, n'olaba ow'okuna. Katonda n'akulaga ow'okutaano. Twagala nnyo okwebaza. Obudde tulina kutono. Mama wange Tezera, weebale kulera. Tweyanzenge. Weebale kutubeeramu ng'otusanyusa nga tukwagala nga tutambula. Weebale nnyo nnyabo. Weebalire ddala. Naye kaneebaze bwebaza Katonda. Twebaza Katonda olw'ekiseera kino. Twebaza Katonda ku lwammwe mwenna. Twebaza Katonda ku lwaffe. N'okusinga ennyo twebaza Katonda olw'essaala zammwe mwenna. Mukama yeebazibwe. Mukama yeebazibwe. Mukama yeebazibwe. Olugendo terubadde lwangu nnyo. Simanyi Mama Tezera olwo yalusanga naye nze olwange lubadde luki? Lubadde luzibu naye mu byonna twebaza bwebaza Katonda yeebazibwe. Mbadde nkyayaniriza. Tubadde eyo bulindo nga si wangu nnyo kutuuka naye ng'eriyo ekifo we tubadde tusinkana era gye tubadde ne tusaba kati nze ne neekoyera ne ŋŋenda neebaka. Badde neebase ate najja n'azuukusa. Kuno kuliko message Bishop Ssebaggala nga mpeereza congratulations. Kakati naawe ebidiridde bye biddiridde nemukkirize neebaze. Okusaba kuno tugenda kutegekayo okusaba okuli official okusinziira ku puroguramu y'omwandisi obulabirizi. Twogedde naye nga kiba kyanaku nnyo. Maama njagala kwebaza Mama Tezera. Badde manyi oli kibooba. Ate si mu kituufu twaziggyeko nga ziyitiridde. Kakati neggwako n'omuliro era simanyi na gyeri. Kakati Reverend Desmond yamanyi. Oyo mbadde emikono gy'olunaku lwonna. Kakati kyembaddeko nti tujja kutegeka olunaku bwenzikiriza bwentyo okwebaza Katonda oba oli awo n'okunnyaniriza naye nga ne taata Bishop waali Ssebaggala. Senga siiye nzikiriza ddala sandituuse wano. Kakati njagala kwogera ebigambo bitono naye nga suubira ofuna olunaku ng'akola ki?